Omuvubuka Dani naye yajjukira nti olunaku olwo lwe lumu gaali mazaalibwa ga kitaawe ate ne kannyina akato. Wabula kyamusaaliza nnyo okulaba nti yali tali wamu nabo okubajagulizaako. Kyokka ate mu ngeri endala ne kimuwa essuubi nti oba oliawo Lugaba yandimubikkako obusubi n'addayo okulabagana nabo nate. Mu nnaku ezaddirira obudde bweyongera okweyerula era ne bakaawonawo nabo ne batandika okulowooza ku by'okweyungulamu. Abamu batandika okulamaga olw'omu nsozi. Mu kusooka balonda bannaabwe Dani baliddawa, Pawulo Ddiba ne Waswa. Ne babateeka ku kagendo ka lunaku lumu okubagezesa okulaba ani yali asinga banne amaanyi. Olw'omuzira nno okuba omukwafu ate nga n'oludda lwe baali boolekedde lwali lwakayiringito, olugendo olwo bonsatule lwabagendera bukwakku. Baba nno baakasejjerera ebbanga lya ssaawa ng'emu n'ekitundu ne bagwa ku nfakalimba y'ebintu ebimu ebyali biwandagadde ne bigwa okuva mu nnyonyi era nga bigudde wansi biri awo. Mu kiseera kiri ngwe yagendera ng'ewalabuka ng'egenda okuwumira ettaka. Omwo nno mwe baasanga omukebe gwa kaawa ne buswiti. Kaawa baamutabulira mu mazzi g'omuzira ne bamweyanza, ne buswiti nabwo ne bubadde amatama. Leero essanyu bwe yali kubali mu kiseera ekyo nga liikirako eri omuwa Kiwagonja gwe bagamba akuba mu ngalo nga tannayiisa. Abavubuka abo abasatu beeyongera okutindigga kyokka mu kaseera mpawe kaaga amaanyi ate ne gatandika okubatenguwa. Ate n'omuzira ne gutandika okusogonyoka olw'akasana akaali keememula. Ku ssaawa 9 ez'olweggulo baasalawo okufunyamu baddeyo eri gye baali balese bannaabwe. Okulinnyalinnya nno akasozi tekwali kwa muniino. Ate ebyembi n'obudde mu kiseera kyekimu ne butandika okunyinyibala, ate n'omuzira ne gutandika okuwandagala. Baakotakota nga boolekedde oludda luli gye baali balese bannaabwe. Kyokka buli lwe bavuunukanga akatunnumba ne balowooza nti batuuse nga bwereere.